kubanga tajja kutuhimba buhimba akagamba ati bamuntu mulungi naye tutuyine kukiwamu nk'abaliisa nk'okubakozire. Leka tugende tulole malayika ekyatugambiire ekinyakubaireho omu Betelehemu. Baleka amagana gaabo bagenda naye tutuyine kuruga hali tuli entekereza yaitu ebintu ebitukora ebitali birungi tuyine kubireka tugende mba Kristu tulole ebyamahano tumukingurire emitima yaitu Kristu atukwateho. Ensene bayireki okusanga omuntu alaaho okutema emiti takubyalenge ali abantu abanguudo ezimu batekamu road signs obupande abantu bakubiiba ebitaala bakubiiba. Yagamba nsene bayireki habwaki tutahinduramu iwalooli habwaki otahindura genda weecumiitirize nk'omuntu taliko mu mwaka 2025 oli muntu atirekerere kulungi. Tutambuze ebyobufuzi eby'emirembe. Buli omu abeere mu kibiina kye nga tebagakulugunya munne oba oli kuyinza oba kulimu opposition. Fenna tulina etteeka okusinziira ku mpeereza ya Uganda ssemateeka waffe okuvuganiza mu bibiina eby'enjawulo. Si kyekyo awo nnaffe ffenna abanoonyezebwamu akalulu omuntu atunoonyamu akalulu tumuwaliriza okuganoonya mu ddembe kasita tutawujja bunyama emirembe gijja kujja ate emirembe gijja nga giva mu bwenkanya buli omu aweebwa omukisa mu bwenkanya tutambule buki bulungi. Let's add value to our culture. Let's make it Christian because Christ is born. We need to add value on our political differences. We need to add value on our Christian living. Some of us, yes, we are celebrating Christmas, but don't celebrate it minus. The guest speaker, the star guest, who is Jesus Christ. Tuongere kusaba Kristo kwa Lazaro wo mu mitima y'abantu babase kumuhereza omwanya tugire emitima mirungi amaka yeyongere kubajje abo kubebere ibintu reba ngo abantu nabwe sente kuzikanyire abashija n'abakazi amaka gayengera kutana abwe sente kweyongera ngweni kinangira twongere kushaba abashija bashabira abakazi bababoro n'abakazi bashabira abashija bababoro rero ubu businge ngo buratahi nari konke kibuzire ni Kristo kumutasiyo mutima yifa aho watu bamutasiya yabo bamubwiga yabo bamworo ibintu nubati yafunye okusomoozebwa olw'embeera y'ensimbi ebintu bikulaakulanana tebasobola kufuna byonna bye balyagadde okussa mu maka ago. Eby'enjigiriza nabyo bifuuse byakulanana abazadde okulabirira abaana baabwe mu masomero amalungi.
ebyobulamu nabyo mu maka agamu bisoomooza bantu balwana obulwadde ne butegerekeka naye oba olebakira mu malwaliro tewali ddagala